Abakulira ebyokwerinda mu butale ne paaka ez'enjawulo okuli takisi ne baasi olwaleero bawaddeyo ebyambalo ebifaanana ebyamaggye n'ebyamaggye eri abakulira ebyokwerinda ng'ebyambalo bino bagamba nti baabiwamba ku bantu be baasanga mu paaka ez'enjawulo. Ebyambalo ebiwereddwayo okubaddeko empale, essaati, enkofiira, jaketi n'ensawo nga byonna byefaanaanyiriza ebyamaggye ate ng'ebimu ku byo byamaggye ddala. Kusinziira ku Lieutenant Jafari Mugerwa ono nga yakulira akabinja aka Security Monitoring Team agamba nti bangi abasangiddwa n'ebyambalo bino tebamanyi nti babyambala mu bumenyi bw'amateeka. Tuliwe mu paaka kati tugenda tubasanga mu kisawo nga babirina katunga ekintu kino kiraba kino olyakitwala n'abeera mu kyalo nabba abantu ne mu nkuba abaaka atambula eno jaketi eno yankuba bambala okukofiira aga buno osanga abavubuka babwambadde obumu babulina mu nsawo nga batwala kimu kimu kale twagala okizuula nga batwala ebintu ebyo oluusi naddala mu sayidi eno ey'ekongo ey'ezayire eya sudaani nga bisobola okukola obulabe n'abantu okubibbirako naye tuwawooninga abantu tubakomye twali tukwata nnyo naye kati bigenze bikendeera olw'okubawooninga era nongera okubawooninga temuddayo okukwata bintu bino oba musango munene gutunaddeyo kikwata naye wakumutwala mu military police avunaanibwe ng'omuntu omuyeekera. Ebyambalo bino bikwasiddwa Kapiteeni Joseph Satya okuva mu kitongole ekya Ssemwayi. Thank you very much. It's a very good job. Yeah, keep it up. Ono walabudde abo bonna abakyefudde bannampulira zibi nga bakozesa ebyambalo by'amaggye n'ebyo bibifaanana nti kakubajjuutuka. Ebyamaggye byefaananiza ddala oba kwefaananiza naye nga batambula oba bazirina mu nsawo oba kubiriza kuba omulanga okutali bwakungula nti mulaba mmwe batuuze omulaba omuntu ayambala kuusakuusa kwambala ebigoye by'amaggye mu ripootingi wantu wonna awali okungi nti kibadde kisuuse nnyo abantu okwambala engoye ezeefaananyiriza amaggye ng'ate si bamaggye kati nga kituzibuwalira oba kizibuwalira security oba abantu okwawula omubbi n'omusirikale omutuufu. So mu mbeera eyo tusaba bannaffe bonna bekikwatako buli omu abeere liiso atunuulire munne n'eriiso ejjogi. Wabula ayogerera poliisi wano mu Kampala, Patrick Onyango yalabudde abayimbi n'abantu ssekinnoomu abakozesa ebyambalo nti bagenda kutandika okubakwata. Engoye zino efaanananga ng'ez'amaggye oba engoye z'amaggye ate nga bo tebakolera mu maggye oba ebitongole bikumaddembe kati bakyagenda maaso nokola ki n'okwambala engoye ezeezo naye twagala kubalabula ate kikwekwetu ekyokwata oyo yeena bajja musanga nga yambadde engoye ezo ekyagenda mu maaso singa bakusanga bajja kukwata bakutwale muki okugaza amateeka naye bale tubakubiriza omulanga anti oba okyalina engoye ezo oba kofiira oba empale oba t-shirt oba saati bale tusaba tutuukirire ffe nga poliisi genda ku poliisi eri awo kumpi naawe obakwase ate bale njiguze naye bandabudde anti koleki mbaleetere ki engoye zino oba bawadde ensawo twalayo poliisi oba ku ofisi za ebitongole ebyamaggye ebitongole bikumaddembe eri awo kumpi naawe okuba litaaki y'amaggye batwalire obawe engoye ezo. Gavumenti ng'eyita mu